Banna FDC ab'ekiwayi ky'e Katonga ku bbalaza ya Sabbiiti eno baayolebwanga nswa poliisi bwe yabagombamu obuwala mu kavuyo bwe baali bagezaako okutwala ekiwandiiko kye baabaga ekiraga obutali bumattivu ku ngeri bannaabwe 36 gye baakwatibwamu okuddizibwa okw'aboobwe ate ku misango gy'obutujju. Ku bakwate kwaliko ababaka ba Paalamenti okuli owakira Municipal Ibrahim Ssemujju Nganda n'amyuka Lord Mayor Doreen Nyanjula wabula bo baateebwa n'abalala 3 mbagirawo ku kakalu ka kkooti kubanga bo bamanyiddwa ebibakwatako ne gye basangibwa wabula abasigadde omwenda ne batwalibwa eruzira nga bakomezeddwawo olwaleero oluvannyuma lw'okuggulwako emisango gy'okweyisa ng'ekitagasa. Kkooti etandise Lord Mayor wa Kampala ye puliida wa bano wabula omulamuzi akalambidde bw'agaanye okusaba kwabwe okw'okubawa okweyimirirwa olw'obutabeera na bisaanyizo ng'ebiwandiiko ebibakwatako. Ebbaluwa y'abachairman b'ebifo abakwate bano gye babeera, ndagamuntu y'eggwanga, ebitambuliiso by'oku mirimu bano gye bakolera n'ebiwandiiko ebirala. Lukwago oluvannyuma asabye omulamuzi Ronald Kayizi bafune abeeyimirira abantu bano nga babitiibwa oba nga bakulembeze ba bitundu nga singa babeera babuze babatuukirako mangu. Era kino omulamuzi akikkiriza bw'atyo Lukwago n'ava ku bwa puliida n'abukwasa Council Wanda Ronald Samuel naye n'afuuka omu ku beeyimirira abasibe bano. You are the student. At least you can be sure. I can do that, Your Worship. I have my ID here. I have my ID. Batandise okwanjula bagenda okweyimirira abantu bano wabula ekikwasa ennaku bano nabo babadde tebalina biboogerako ng'abakulembeze oba nti babitiibwa mu ggwanga ekyanguyidde Ssaabawaabi wa gavumenti Ivan Chaze okusaba omulamuzi okugaana bano okweyimirirwa ng'etteeka ly'okweyimirirwa mu ssemateeka bwe ligamba. Bano gabeesibye gye biggweredde nga Lukwago akomyewo nga puliida okutaakiriza ensonga eno n'asaba omulamuzi abawe okweyimirirwa. Omulamuzi kyakkiriza ku kakwakkulizo k'okuleeta ebiwandiiko by'abasibe bano nga basinziira ku nnongoosereza ezaakolebwa Ssaabalamuzi mu mwaka gwa 2022. If you are pleased to grant them bail, Your Worship, there should be a condition that we produce this afternoon so that we run around and get those letters or the identities, because either can do, Your Worship, identity cards or the letters. We can run around once you have granted them on that condition that whoever brings the letter or the ID you release. Bano mwenda bateereddwa kakalu ka kkooti kakakadde kamu akatali kabuliwo n'abaateebwa ku Mmande 5 n'ayongerayo okweyimirirwa kwabwe paka ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogujja ogw'omwenda. He or she has present to court an LC or letter introducing him or her and a copy of a national identity card, passport or employment card duly signed. Who shall not sign the bail guidelines of anyone who has not provided paragraph 12A of the bail guidelines. Kubateereddwa kuliko Gilbert Ayebare, Beston Mutambi, Zalika Mutesi, Innocent Ngabo, Wahabu Musinguzi, Eric Kaweesa n'abalala nga wetuviiridde ku kkooti bano babadde balinda biwandiiko byabwe kuleetebwa bateebwe kakalu ka kkooti. Puliida w'abakwate bano Ssaalongo Erias Lukwago atutegeezezza nga bagenda mu kkooti etaputa ssemateeka okwongera okwanjuluza ku kawaayiro akaleetebwa Ssaabalamuzi mu mwaka gwa 2022 akazibuwaza okugaba okweyimirirwa mu kkooti kubanga ebiwandiiko bye basaba okuta abakwate bennyini be babeera nabyo ate nga tebasobola kubeera nabyo mu kkomera. Genda mu kkooti etaputa ssemateeka ku nsonga za guidelines ezaleetebwa Chief Justice mu mwaka gwa 2022. Chief Justice yaleeta practice guidelines zireetawo embeera ey'okufuula beyiro ekintu ekizibu ennyo okufuna kati. Omuntu ali mu kkomera alina okuleeta national ID, alina n'okuleeta ebbaluwa y'LC nga tebannamuwa beyiro. Ekintu ekyo kizibu nnyo. Mu keesi eno nga bwe mulabye abantu babakwata ku Mmande bavumbavumba ne babaleeta mu kkooti ne bamaliriza nga babatutte mu kkomera eruzira. Kaakati bajjawa bbaluwa bagenda batya mu LC gye basula oba gye bava bafune ebbaluwa. Ekyokubiri identity card zaabwe bebeeterekera buli omu yamanya bw'atereka ekitambuliisho kye. Lukwago agamba ssemateeka wa Ssaabalamuzi obuyinza okukyusa mu buwaayiro obutonotono wabula kino kye yassaawo kikaluubiriza ssemateeka okussibwa mu nkola. Chief Justice ajja kuvaayo ne guidelines ezirambika butya abalamuzi bwe
exercise nga discretion yaabwe nga bagaba bail naye siyamuwa buyinza kuteekawo obukwakulizo ate obudifeatinga spirit ya ssemateeka bwali badde busaamusaamu nti omuntu atirisi kale surity aleeta ID aleete emwogerako national ID oba aleete ID gy'akolera bwe bityo. Council Wanda Ronald Samuel agamba obuwaayiro buno Ssaabalamuzi bwe yakyusa ebiseera ebisinga tebutera kukozesebwa olw'okugyayo amakulu ga ssemateeka wabula abalamuzi ennaku zino babwesibako okubalemesa kutaba nnaabwe. Yaffe eri nti tebiri mandatory kubanga kusaba okweyimirirwa kukkirizibwa mu constitution ne Magistrates Courts Act n'ebifuga okusaba okweyimirirwa naye kooti zigenze zibifuula obukwakulizo era nga tufuga obuzibu bw'amaanyi kati nga leero okufuna ebintu ebyo kubanga abayerosi abasinga baagala okuwa ebbaluwa omuntu yennyini agisaba ate nga si abeera musibe. Kati ekirindiriddwa okwanjulayo ebiwandiiko ebyogera ku bakwate bano oluvannyuma omulamuzi abisseeko omukono bateebwe. Ibrahim Ssebunya, Delta TV Amasukulumu.